Nsanyusa okubeerako wano omulundi guno. Ntera okutandika ngamba nti ekitiibwa n'ettendo biddire Katonda omulamu. Amiina. Olw'okutuwa obulamu okuba nti tuli wano. Tulaba nsanyuse okubeera nga neegase ku pulogulaamu eno leero. Naawe ndi musanyufu nti otutta akadde otuwulirize. Abafunye ebirungi mbayozaayoza, abafunye ebizibu mu wiiki eno tubakwasa Katonda. Erinnya amannya Julius Mark Mutaawe, munnamateeka ate era munnamawulire. Abantu bagambe yali munnamawulire naye bw'oba munnamawulire oba munnamawulire okutuusa lw'ofa kuba wafuna ate era oli munnamateeka. Abasinga bamanyi nga Ghetto Lawyer. Ghetto Lawyer y'atya? Ghetto Lawyer ye lawyer omuntu nga wa bulijjo naye nga munnamateeka ate lawyer w'omuntu wa bulijjo. Nga naye yava mu mbeera za bulijjo. Yes, yava mu mbeera ezo. N'afuuka ensonga. Kale tutandikire awo wennyini kanso. Copyright and Neighboring Rights 2025 ebbago lyayisiddwa Parliament era we twogerera lirindiridde President kusaako mukono lifuuke etteeka. For starters, ebbago lino litegeeza ki? Nga sinaba kujjaawo litegeeza ki? Kyeki copyright and Neighboring Rights. Kiki ekyayisiddwa? Ekyayisiddwa nnongoosereza mu tteeka eriyitibwa Copyright and Neighboring Rights Act. Era kino ekyayisiddwa kiyitibwa Copyright and Neighboring Rights Amendment Act 2025. Bino byabadde birungo ebyayongerezeddwa mu tteeka eryabaddewo. Olwedde wabaddewo etteeka erimanyiddwa nga Copyright and Neighboring Rights Act 2026 bwe lyafuluma. So ennongoosereza yakoleddwa mu tteeka eryo ng'eva ku mbeera nti waliwo ebimu ebiyinza okuba nti byabuusibwa amaaso mu mwaka gwa 2026 ng'etteeka lino etteeka likolebwa, oba embeera y'ensi ekyuse kuba tekinologiya yayongedde okujja, tufunye AI ne developments endala. So bye tugenda okwogerako their amendments ku tteeka eryabaddewo. Nnongoosereza ezaakoleddwa mu tteeka ly'ebiyiiye eryabaddewo eryafulumizibwa mu mwaka gwa 2026. No, si 2026. 2026, sorry. 2026. Biki ebyayongerezeddwa mu tteeka lino? So osoose n'obuuza ekibuuzo nga sinaba kujjaawo obuuza nti kitegeeza ki? Copyright kitegeeza ki? Nti kuba etteeka ojja litegeera bulungi ng'otegedde tayito yaalyo. Ebigambo biri bibiri kanso. Copyright and neighboring rights. Neighboring rights. Kitegeeza etteeka eryo likwata ku bintu bibiri. Copyright kitegeeza obwannannyini ku kintu ekiyiyiziddwa nga kiva mu muntu akiyiyiza. Otudde n'oyiya oluyimba, bw'omala okuluyiya n'oluteeka mu buwandiike kye tuyita authorship, oba n'oluteeka mu kye tuyita material form, osobola obutawandiika naye n'olulikodinga. Igwe asoose okulikodinga ekintu ekyo oba okukiwandiika, kitegeeza yeggwe owuna wa copyright. Copyright kitegeeza economic rights oba benefits eziri economic z'ofuna mu kintu ekyo ky'oyiyiza. Copyright kye kitegeeza. Then netujja netufuna kye bayita neighboring rights. Nti neighboring rights, the rights eziriraanye copyright yo. Bwemba nkozesa oluganda olwangu. For example, oyiyiza oluyimba oluwandiise ku lupapula, naye gwe tomanyi kukola production n'ogende wa producer oba mu studio okuproducinga oluyimba, kati oyo producer afunye neighboring right ku luyimba olwo. Naye alulinako obwannannyini bubwo. Kati ye ayinako bubeezi right eriraanye obwannannyini bwo. Naye abaako n'obwannannyini butonotono gye tuyita neighboring right. Eriraanye buliraanye. Bwe muba nga mubadde form oba nga muli professional ne mukola endagaano, musobola okistating out nti producer akoze oluyimba luno ayina 15%. Because aleese creativity ye ey'okuproducinga n'okumixinga ebyuma n'agigatta ku bigambo bye byawandiise,
ne lufuuka oluyimba. Kati kino kyaleese kimuwadde neighboring right. Mmwe musobola okugimenya ne mugamba nti right eyo egenda to what extent. Naye bw'ogenda muteeka an amendment yazze yo yagezezaako n'okukimanya nti newe mutawandiise rights ezo zamenyeddwa nti gwe abawandiise oluyimba author olina 60%. Then production balina 31.5%. Then waliwo ne category endala gye tujja okwogerako mu maaso erina 8.5%. Awo we muba mutawandiise endagaano. Muli kitegeeza mwakiyisizzaako twakitegeeza waliwo abantu abamu abatali professional abatali formal. Ajja okujja n'oluyimba bayingire buyingi studio nga tewali bwino gwe bawandiise. Kati lwe mutawandiika tuddayo ne tugenda mu kiri mu tteeka ly'etteeka lyamenyaamenya litya. Naye ate singa muba mulina endagaano yammwe nga ogambye nti producer alina ebitundu 5 ku luyimba luno nze nina na 5 ate ekiri mu tteeka tukiwummuza kuba mwakanya ne tugenda ku kyemuliko nti because mu mateeka tugamba parties must have a right to contract as long as kiba contract nze tekimenya mateeka kitwa freedom to contract. Mwe mwasalawo nti eyo arrangement gyemwagala okutambuliramu. Kanso katono nnyo abayimbi abasinga wano tebasobola kuwandiika nnyimba. Mpadde kyakulabirako ku bayimbi waliwo atula n'awandiika ne mugulako oluyimba nengenda mu studio n'ennyimba producer ne musasula. Kati abo basigala balina obwannannyini ku luyimba lwange ng'ate mbasasudde. Bw'ogula era muteeka eriwaddewo ne pia twafunye enkyukakyuka ezagezezaako okukitereeza. Bw'owandiika oluyimba gwe author era gwalina copyright. Wabula copyright eyo osobola okugitunda. You can assign, you can license, you can transfer. Oba ontegedde? Nga bw'obeera n'ettaka ng'olinako right ey'obwannannyini. Enkya ne bukeera nze ne nkuwa ssente. N'olinguza ne litransferinga ne lifuuka eryange. Waliwo dimpangisa. Era anti kye tugambye nti you can license awo mankupangisa I've licensed you to use for a certain time. Etteeka ligamba time eyo terina kusukka myaka 2. Bw'oba ompadde license. Bwegisukka. Anti olumu kyussaamu kitegeeza muvudde mu tteeka mumenya etteeka. Because mu amendment wano agambye after 20 years the copyright will revert to the owner. Kitegeeza bw'oba ogenda kukola any contract nga yakulicensinga erina okuba myaka 2 n'okukka wansi. Actual explanation okukijjayo nti copyright eva wansi wa cluster oba cluster kyeki ekiwagu ky'amateeka kye bayita intellectual property law. Nti ebyobugagga property ebiva mu intellect. Intellect oba kye ki mu Luganda lwange luyinza okuba si lw'amaanyi mu intellect y'omuntu. So buli lw'otunula copyright girabe ng'ekyobugagga ekirala like any other property. Nga bwe tulaba ettaka wabeera n'emmotoka kati wayiyiza oluyimba lwo wayiyiza ekitontome kyo wayiyiza omuzannyo wayiyiza kyabugagga kyo. Ekikyawula nti kyo tekiri ebimu biyinza okuba nga tebiri mu tangible form. Naye era etteeka likugamba bw'oyiya ekintu ekyo kiteeke into what we call material format kiwandiike. Kitegeeza gendo kiregistering. Tetunatuukawo. Kiwandiike ku lupapula. Copyright ne oba togiregisterinze you are protected. Kati ekitegeeza yayimba nga si yawandiise. Ekyo oluyimba luno terubeera. Bw'aba teyalugula buguzi oyo aba ayina ze tuyita performance rights aba agwa mu neighboring rights. Tabeera nti because si ayina copyright. Oluyimba lwe yayimba si lulwe. Baluwandiika. Yes. Kati bwe mba nduguze koli tulina okuwandiika nti obwannannyini abunkwasizza. Muwandiike endagaano mu giregistering kuba amendment yaze nekugamba the registrar of copyright omuwandiisi wa copyright tajja ku enforcing rights zonna eza copyright nga toyina certificate of registration. Bwe ngenda nenkugulako oluyimba olina okukola obuwandiike nti olunguzizza mukole endagaano copyright kati ojinguzizza oluyimba luno. Transferred my copyright to you. Kati bwe tumala okukola ne tulagawa ne mugenda ne muregisteringa contract eyo. Etteeka lyateekawo registrar of copyright atula mu URSB. Waliyo department registrar of copyright. Ne mugenda ewuwe. Of course etteeka lyo lyalambika contract yammwe erina kukapucalinga biki. Waliwo ebintu nga wato bikapucalinze mu contract eyo. Contract ejja kuba ntuufu.
mulina ofuna munnamateeka ategeera n'abalambika. Yes. Then mugende mu registering oli aguze actually gwe owuna obeera n'endagaano noli endagaano bagirigisanya kyeza ligeso ategedde nti gwe tokya enjoying rights zino economic rights zo ozitransferinze kwani kwoligo akuwadde sente. Kati kyekimu bwe mmala okuwandiika kuba ndaba process egenda kuwanvuwa nguza oluyimba ku muwandiisi alunguzizza ne corporate aginguzizza tuwandiise tugenze wa registrar kati ngende wa producer naye rights zayina okuzinguza mu buwandiisi naye musobola oyingira endagaano muwadde omulimu aproducinga oluyimba luno ngenda musasula bw'omusasula olaba tayina bw'omuwa sente because etteeka ligamba commissioned works are not protected kasita okola omulimu nga ocontractingiddwa oli akucontractinze yenanyini ki kati neki for example senga kugamba mpandikira oluyimba nenkusasula nze okoze omulimu ogwo under my contract nze owuna wa copyright. Kati ennyimba zino zengenda okugula mpandiike lwe luyimba lwensanze nga gwe waluwandiise nga sinze nkulagidde awo nenkutransferingira oba nenkwasitayininga oba nenkuguza producer afulumiza audio n'afulumiza video ne musasula aba talina copyright aba talina rights aba talina economic rights asigaza kyita moral rights nazo ziri mu tteeka. Moral rights zeziruwa moral rights zibeera nti yes wadde takyalina kati neighboring rights moral right omumentioninga nga bwolaba nti video ezimu zolaba produced by edited directed by ezo moral rights wamuwa sente tabanja era tayinza claiminga nti gwe buli lwofuna sente omuwe naye asigaza moral rights okubeera nti wetwasoma mu mawulire twaziyitanga attribution you attribute nti ku luyimba lontekako produced by Mutawe Julius audio by that is a moral right. Enkola eyo egenda kukwata n'ebiyiiye ebikadde oba etandika luvannyuma lwa kuyisa tteeka lino kuyisa ku president kusaako mukono. Nagambye etteeka libaddewo okuva mu 2006 ennongoosereza kati ennongoosereza kutandikira eyingira muri mu tteeka era likwata buli kimu n'ebibaddewo ebiga because zino ennongoosereza nga bw'ogatta omunnyo mu nva ati we twabikolera tezaali bw'ogugattamu enva zonna zikola ki oba ontegedde n'oluyimba lwa mwami Ssebato lwafulumizibwa mu 9 etteeka lino lirukwatako era okuva actually sawa likyali isebbiru bw'ena esayiningibwa lijja kuba gizikwatako era bw'ona olukuba nga toyina authority ojja kuba omenya. Kyeŋŋamba singa mwami Ssebato abeera nga si ye yaluwandiika ayina kudduka bunnambira agende akole endagaano neyawandiika olina okuddayo otegeere arrangement yali etya wakati we neyawandiika oluyimba oyokutuka okuluyimba bayina endagaano yamuwa sente bw'aba yagenda n'alumugulako ono kati yeki ye owner kasita obeera nga wasasula. Kale program Kingdom Torch tukyatunuulira Bago ku biyiiye ennongoosereza ezaakoleddwa mu tteeka erifuga ebiyiiye eryatandikibwa eryassibwawo nga 2006 mu kaseera kano ennongoosereza zino zaayisiddwa Parliament nga 17 omwezi guno era tulindiridde President kusayiningako litandika okuba nga etteeka lirumira ddala mu ngeri emu benda tugenda kutunuulira ebyo ebyagattiddwa mu tteeka lino oba ennongoosereza ezaakoleddwa nga tukomyewo tukyali ne munnamateeka ne bannaffe abalala tubalindiridde okutwegattako tovaawo. Omwami Prince Nick Nyombi okuva mu UPRS Director agenda kuba akulamusaako ate tube nga tutandikiraawo. Mwami Nyombi tusanyusa okulaba. Nange nno nsiimye nnyo okuba wano webale kunnyaniriza. Munnaffe atulaba nkulamusizaako webale kwekumira ku Kingdom Television. Nze Prince Nick Kaikai, the most handsome dude. Erinnya libasinga okutegeera. Lino kakanze kano netegereza okonemu naawe ndi musanyufu okuba ntwogera ku nsonga ekutte akati ensangi zino y'ensonga ya copyright. Ensonga ya copyright sasooka gitegeera nze omu ku bantu abasooka ogirwanyisa because ndi mulokole ate background yaffe ng'abalokole twasooka kulwanyisa bintu nga era bwe tukola abalokole ebintu ebisinga byonna tusooka bikola ki birwanyisa but after some time being a journalist Nengama journalist ife tutumala gwala bintu on the like that nino kukola okunonyeza that's why nabiyingiramu copyright kino kiki nindo okolanga copyright
actually kiringa ekintu ne Katonda kyategekera buli muntu yenna kuba buli muntu Katonda yamuwa ekintu kye kati corporate kyekola kukakasa nti gwe nannyini kyo ne kutongola nti gwanya kyo manya abantu bangi tufe mu Uganda tukoppa nnyo okimanyi omuntu watandika wali kasoni n'oli akatandika wali n'oli nakatandika wali mu nsi ezaakula ebyo babi protecting nga tebakugana kubitandika naye yakitandika balina kye bayita leverage gye bamuwa olw'okukitandika ekyo kubanga bambi abantu Katonda abakuwadde ekirabo ekyo okifunemu naye kati bakiduplicatinga enfuna ye egenda ekola ki ekendeera niwankubadde nabo bali bafunye which is okay naye kati eyo kyandibadde kyonna kikyo kati olw'embeera eyo corporate kyekuyamba nti yonna gye bagenze abakola ekifaanana n'ekyo abakyozezaamu alisi bakoya Katonda bakusiime olw'okukiiya ekyo ntuza Katonda ye divine gundi Katonda gyakola gyamuwa so mu mbeera bwetyo nenyingira corporate nenjitegeera era I was even elected okufuuka director mba directed by the members tuba general meetings ebatulonda nengenda ne bannonda kati ndi omu ku director oba abalungamya engeri ya corporate gyetambula mu ggwanga Uganda Performing Rights Society gyenkola is UPRS kitongole ekikunganya ffenna bannabitone oba bakola ku music kati ffe tulivunanyizibwa okulaba ssente bannabitone ebitone byabwe gye bikoledde ssente tuzigyeyo tutya tuzikuŋŋaanye ate tuzigabane ng'abooluganda mugabana musinzidde ku ki tugabana tusinzidde ku omulimu gw'omuntu gukoze kutya oba ekitone ky'omuntu kikoze kitya for example nti abantu bakuba ennyimba waliwo ezikola ennyo ezitrending ennyo okusinga ez'abannaabwe kati okusinzira trends z'ofunye if I may use that word for lack of better words wani badde osinga ofuna ekinene niwakuba tulina okusomoozebwa engeri y'okutracking ekintu ekyo naddala mu bifo ebiri physical n'ebintu kati media zo tusobola ne gundi ne online ezo zijja nga ziri well documented kati so physical presence kyatawanye ne tulina formula gye tukozesa nga tusinziira ku media ate ne online performance ebadde kubanga era kiba kina correlation ey'amaanyi ne tusinziira tukola formula mwami Nyombi bwe mba mu trackinga performance before ki bye mugenda okutunuulira ebitalina kukozesa biyiiye nga tebirina lukusa before ki bitalina kukozesa biyiiye baani abo batalina kukozesa biyiiye abalina okusooka okufuna olukusa omuntu alina okufuna olukusa actually buli muntu yenna yandifunye olukusa kiringa bwoba omanyi ko abantu kye balina okutegeera nti nno ekiyiiye property nga olaba ettaka waliwo abantu abalina ettaka nga tebalina byapa nabo baba balina ettaka nga balina ebyapa kati omuntu alina ettaka nga talina kyapa yo alina oluyimba nga siriwanise mu URSB mu UPRS kati omuntu alina ekyapa yo yawandise oluyimba lwe mu UPRS oba mu URSB naye okuba nti oli talina kyapa oluse tekimuggyako kuba nannyini ttaka naye olwokuba abakulupya weebali sebo oyinza okuba nga gwe nannyini ttaka oli nagenda nafuna ebiwandiiko ate nakuggyako ettaka lyo kati wano kyokka kyebalina okusooka okutegeera nti what is copyright copyright is recognition of ownership kati wekimala okutegeera ekyo nti recognition of ownership kati kyange kati kino ekintu ekyange omuntu asobola okukwazika ettaka lye n'olikozesa nga tomusasudde ssente naye omulala asobola okugamba nti nze bwogenda ndikosa ndipangisa buli mwaka era manyi abantu abapangisa amataga gaabwe ye mubende nange waliwo gye napangisanga nengenda ne bannimira nezyamu ebirime byange ng'ettaka lyange n'oli alikoze eki kati so buli muntu yandifunye olukusa luyinza okuba nga luli paid for that's a license oba nga luli free katonga TV nawulira esandisa okukubira abayimbi jangu osayininge wano otuwe naziwulire naye zino zikola lwakuba ziri exploitation zaagala kukuliira mu kavuyo lindako batandise okukubira abayimbi amasimu nze ndi manager w'abayimbi basayininge nga batunzeeyo rights zaabwe obakkiriza TV oba radio enyimba zaabwe zikubire kubanga radio ezimu naddala ezaffe ez'abalokole tezaala kusasula copyright anti buli muli mu buweereza bwa Mukama kakati so walijja kuddawo kakati so buli muntu akozesa ekintu ky'omuntu alina okufuna olukusa olusasule oba olw'obwereere ekyo njagala kibeere qualified kubanga copyright erecognize nti nze nannyini kintu kati lwaki okozesa ekintu kyange obanga mubbi bwaba tofunye lukusa mbadde manye ebiyiiye naddala ennyimba mizannyo mubikolera abantu public kyekiri kye nagambye nti sooka okitegere nga property kati bona okitegere nga property biinamu enjawulo teri muyimbi akeera kuba luyimba ng'alukubira ggwe aba akubira ndi alukuba kulufunamu gw'olunyumirwe ya benefitinge atalukuba mbu gw'onyumirwe nga yeye mbale manya alukuba lunyumire lubeeko n'engeri y'okukyusaamu society music or any creative work is from the start ebeera informed ng'ola ayagala ku benefitinga economically kati kapagire wagira bulungi
kati era nkomyoze ndi musajja mulokole nga bwe nagambe kati muganda wange kyayogedde kyekiri mu terms of copyright. That's how it is. Naye kati bwe nkomawo ng'eno omulokole tukuba ennyimba zaffe sometimes okuweereza okola ki nga oluyimba lukoze nga buweereza kutambuza kigambo kya Mukama which is very okay but do you realize that today ennyimba eziweza Mukama zikola mu mabaala? Yes. Kati ate awo kikyuka Katonda yajirira bono uliriza siganye era bwe lukolema mu bbaala lugenze naye ono alukozesa mu bbaala ye alukozesa for commercial purpose actually even against your will. si kwe ekyakoleza Mukama akikola fantastic naye kati ate sina byaliko gwa ayagala oluyimba olwo alukole mu ssente kubanga bakababire bannaye Yesu bera nange abami oba abatamivu nze naye waliwo okubala gye nayita nga Yesu abeera nange nga biyakirira nenga kati ya copyright weyingirirawo nenga oluyimba lwa Biblia luweereza Mukama mulungi naye ate lukoze neki babiri ku ssente z'omukozi omwereza Mukama mwagende mu studio akola oluyimba olulala the copyright kyekola. Ekigendererwa ky'okusasulira ennyimba z'abalokole kubasobozesa kuddamu okuweereza Mukama genda mu studio kuddamu kufulumya biyiye birala. Kati nze ndi musajja muyimbi ndi musajja muweereza Mukama ndi musajja muyimbi mpagira abayimbi nze nasandika awards one eziwa abayimbi kyebayita Viga Music Awards eziwa abayimbi bannabitone nayimbanga ne bandi bagita Echoes ogulesa tulina olimba lwaffe balitantambulanga sikyandula abanyu wangi tetugenda nko ne tulumba omuntu kubanga basinga bonna balukola for ministry naye ate waliwo abalukozeemu nga bo balukola for making money how kati bamupangisa agenda kola gigs mbadde manyero obubaka bubabo abali mu amplifying gundi message anti kati waliwo element endala amplifying nga ategwa omusaso lwaki omuweereza wa Mukama wanditunuulidde nnyo side eno y'okuba nti omuntu ono agenda kusasulwa dhani okutunuulira ekinyusi ky'oluyimba luno nti lwakusaasaanya njiri oba nkugambye nti bw'aba asobodde odutuusa ne mu batamiivu gwe lwaki otunuulira nti agenda kufunamu ssente n'otatunuulira kiri nti message ya Mukama egenda kutuuka ku batamiivu. Kaakati nze sinze nkitunuulidde naye kati waliwo etteeka gavumenti lyetaddewo etteeka terisosola omulokole n'omukatuliki n'omusiraamu likuteeka. Ekyokubiri ekirala ekisinga obukulu ku point yo nti bw'ogenda mu tteeka lino they have allowed you to contract. Gwe oba oyimba oluyimba nga tolina ene economic right gy'olwagalamu lufulumye you notify the world that your song is free for use. Osobola ogenda n'okubakalanga mu mawulire n'oluwaayo to the what? Era gwe tojja complaining nti they are infringing. Oba oli ne banamukwata nga luwulira. Gwe owulira nga wajja kuyimba kuweereza Mukama. Fulumya oluyimba jangu genda mubukedde new vision. Ono muganda ekyo kyennyini ffenna abakristaayo era n'abazikuba kati awazikuba naye bwe tumusanga lukola mu ssente obunayo etteka libali mukwata kiringa bw'ogamba nti no this book is for free this student be charged bw'ocharge ng'oboziza musango kati naye bw'acharge ng'oluyimba olina okuwulira enjiri nawe oteeka commercial gain awo corporate nawe eva automatically nawe byokuleesa ogifune to augment what my brother is saying. Tulina kye tutannaba kutegeera bulungi omuntu okukuba oluyimba lw'oku radio alina okuba nga afunye nga alusasulidde alina okuba nga afunye right yalo nagambe right zirungi ebiri waliwo commercial right waliwo eri free will kati oyinza okusaba omuntu nga gavumenti waliwo kati TV zikubira abayimbi zimanyo abayimbi batugambe bangambye dda nti gundi yankubire naye wamwe go and sign for ministry. You understand it? Naye kati okufuna olukusa waliwo olukusa luli paid for your license waliwo naluno muganda ngulagedde koko mugenda signing a contract n'olumuwa nti nze omuyimbi Mary Namirimu ennyimba zange luno ne luno nzikiriza Kingdom TV ezikube nga tesasudde ku lw'ekitiibwa kya Katonda contract ebeere nga mpandiike Kingdom TV ejja giregisteringa mu ewa registrar of copyright tife nze n'omuyimbi ono tukoze contract eno kati wene kuba ennyimba ezo ejja kubezi kuba mu mateeka nti because wabakkiriza tubajjeko ssente neba n'aba collecting society n'aba enforcement aba police neba n'abaze wano lwaki okuba oluyimba lwagundi ejjawo bujjandagaane kyagundi yanzikiriza endagaano yiino so kiri kyogamba nti okuba oluyimba olina kubanga osasudde it is not right. Waliwo kubanga
okoze endagaano n'omuyimbi ng'olina kusooka musasula bw'abanga oluyimba lwasasaokusasula contract eraga nti zasasudde sente z'omuwadde okukukkiriza bw'aba akukkiriza kuba for free era mu kistate nga categorical UPRS awebe etteeka lirino eno the Copyright and Neighbouring Rights Act 2006 gyetukolera kuli amendings eno amendment gye bagamba twafunye etteeka tetwafunye twalongoseza erigamba bweriti eno article 38 section 1 egamba subject to section 40 the author, performer, successor in title or agent shall in a broadcasting contract transfer to a company involved in radio or television broadcasting or the supplier of audio-visual communication services or other form of broadcast the right to broadcast his or her literary dramatic, musical or musical work against payment of remuneration. A broadcasting contract. Kati awo nga tonnagenda mu amendment yawo baintroducinzewo akapya. Keekaliwa. Amendment yakugamba bw'oviolatinga ako senga okuba nga tokkiriziddwa nga bw'oba yogedde wano gwe wa TV ne radio kwe kuleeta ekibonerezo 2,500 currency points 2,000 currency points bwe bukaddaana oba okusibwa emyaka 10. Owa radio oba wa TV? Owa radio ne TV. When we talk about broadcaster. Yes. Radio, TV, online. Tebaddi muteeka kati bano we bali mu broadcasting. Online. Yes. Ogenda kusasula. Currency point mu mateeka kitegeeza mitwalo 2. So bagambe 2,000 bwe bukaddaana. Ng'okubye toyina license oba transfer arrangement ne nannyini luyimba. Oba ogenda kutanzibwa miliyoni 4 oba okusibwa emyaka 10 oba byombi. Oba byombi. Yes. Omulamuzi yasalawo omusanga n'obusungu bungi akwabye. Yensonga lwaki bakuba amasimu kati. Etteeka lino lyogera ku biyiiye ki? Kuba ndaba tufokasinze nnyo ku bayiiye. Omulamu ago leero gwabadde gukwatagana ku wagambye bannabitone nti because etteeka lya copyright eriri ku nnyimba zokka. Kati nkuwa example ennyangu mwe mubeera wano abakola mu media mu recording obulango. Singo owandiika akalango nga gwakawandiise n'oka recording you have a copyright on it. It is a creative work. Kyokka oyinza okubeera challenge singa mpandiika akalango ndi mukozi mu Kingdom Media nze mpandiise enjiyiza n'enfulumya ku Kingdom Media kange oba nzija wokka exception weri singa it is proved that you did that work as a commissioned project nti wakikoze within the course of your employment wakikoze nga waliwo akucontractinze awo tokola ki sibeera na bwannannyini tobeera na bwannannyini eyakucommissioninze oba eyakucontractinze okukola omulimu ogwo yennannyini nti naye senga ova waka n'akalango ko nga wakakoze n'okalikodinga bw'okaleeta wano okukakuba ku TV gwe balina okukola ki nti because mu kukakola nobody commissioned you ekyo kiyiiye it is a creative work agenda ku bitabo ebiwandiike kyobola tukozesa ekigambo authorship osobola okuwandiika ekitabo it is also protected. Ebibumbe sculptures otudde waka n'oyiye ekibumbe kyo design yo gy'okoze esobola okuba eri protected under the act. For example nkoze ekibumbe kya Honorable Kyagulanyi omulala bwe musanga nga naye akikoze ng'akoze design eyiyo mba nina okuba nga nagiwandiisiza copyright mu mateeka ne bw'otawandiisa oli protected naye yawandiisizza abeera na advantage nti because yalina certificate of registration ng'ate etteeka ligambye it is the conclusive proof of ownership newankubadde bwe tugenda mu mateeka tugamba nti nali registration passe si offense ku mateeka era bw'ovaayo n'oproving nga tewali mulala agamba nti kikye okireiminga naye gw'osonga okuba oluyima nze nenkusookayo dduwandiisa you have a very big task okuproving nti si lwange gwe yadduse emisinde n'owandiisa amateeka gagenda kuprotectinga nze alina certificate ya government because registrar amanyi nze nga nannyini bwe tutandika okonflictinga kyobola eteena amendment yamuwadde kwaza judicial powers okututuulamu nga ekkooti bwe yanditutuddemu okugezaako okufinding out ani omutuufu nannyini ki bwe manze nadduka buddusi mu mbeera ya bubbi ne nduwandiisa senga akizuula nti nze nali mufere asobola okunzija kati kuligesta n'ateekako ggwe
mba n'ebibonerezo iteeka lyagabye ebibonerezo awo mu kufera awo ojja sasula obukadaaga. Mwami Nyombi ebiyiiye byonna tukitegedde etteeka lino libi protectinga waliwo ekitannaba kuvaayo mpulira kye mugamba bw'okuba music mu restaurant bw'okuba mugundi ku mbaga twagala kumanya bifo bino abakozesa b'ebiyiiye bano abalina okuba nga beegendereza kuba nyinza okumenya etteeka nga simanyi nti nze omu ku berikwata nategese birthday party yange omuziki bagutaddewo tusanyuse nyinza okulowooza nti kyabwereera oba nti kyakusasulira kwegamba nga sitegedde butegeezi. Kakati ekisooka buli kintu buli kifo ekikozesa muziki guno for commercial purposes kirina okusasula. Ekyo njala abantu bawulira akagambo commercial purposes nga ngenda dutunda no ogenze at a certain maybe hotel obagambye oyagala kukolerawo party ya birthday n'obasasula bo music ne bamukukubira nga basinzira ku kusasula ku kitegeeza bo kye bakola it is for commercial purpose. Gwali ewaka n'omwana wo mu celebrating birthday n'oteekako music that is not commercial purpose. Era oba oyagala okutegeera whether you are infringing or not ekyo kyekibuuzo kyolina okubuuza am I using for commercial benefit or for personal private gain. Tuli ku mbaga abagole batuuse mu kidaala DJ asuddeyo endongo DJ mwamusasudde DJ mwamusasudde DJ musasudde ba DJ balina license kubanga mweta DJ atalina license oli oluwulira omuziki najja mwabembaga tajja bafaako kubanga omwekyamwe kyambaga it's not a commercial whatever naye DJ gwe muleese oba band walozi bajja cover bands ekuba ennyimba ez'abalala kati making sure nti bwe mba mufuna band erina ki license ya UPRS oba DJ gwe muleese alina license yaki ya UPRS oba omuyimbi nanyini bwogenda mu tteeka lino anti kati omuyimbi agenda gifuna ati abayimbi bangi nyimba agenda kuba soka owuliriza kino bwogenda mu tteeka lyawadde right abayimbi oba abanabitone okugenda oku-associatinga with collecting societies. Actually tulwadde ne collecting society emu amendment yaleese freedom nti tusobola okubeera ne multiple collecting societies bantu basobola okuforming up a group ne batandika collective society ne bagiregistering with the registrar of copyrights. Kati etteeka nerigamba nti omuyimbi ajja kusalawo collecting society kijjakola ki gyakolagana naye gyayingiddemu naye ate etteeka lyerimu osobola okuba omuyimbi nga oyina management ye bw'oba osuubira nti osobola okwenforcinga rights zo era bajja contractinga naawe oba ne ttiimu yo. Collective society egenda kumanya ddi nti ekyannamukaka waliyo embaga era bali mu kuba oluyimba etteeka lino lyayogedde ku tekinologiya tugenda kudda kanso tugenda kudda n'ekyo katumala okukola ku ssente ezaakoleddwa mu tteeka ly'ebiyiiye essaawa yonna President Wasaako omukono zijja kuba ziyisiddwa butereevu. Paalamenti yaziyisiza gye buvuddeko twagala okumanya kye zitegeeza ani alina okwegendereza ng'akozesa kiyiiye ki. Ssaawa yakubiri wali mu kitundu ekyokubiri ku ddakiika 4 tugenda kuba tujja gye muli mutubuulire mu ebbago lino etteeka lino muliraba mutya ennongosereza ezaakoleddwa muziraba mutya mu birungi ki bye muzirabamu na kunyigirizibwa ki kwe muzirabamu bwekubeera nga ddala weekuli. Mwami Nyombi biki byenkola ebiraga nti ndi mu kumenya tteeka lino? Biki omuntu byakola bimenya tteeka? One kwekozesa oluyimba lw'omuntu nga tufunye lukusa tulwe twogeddeko olukusa olusasulire ng'olina license oba olukusa oli nga akuwadde ng'akukkiriza opportunity. Then two waliwo ekintu kino kye bayita okukola challenge. Omanyi we tunategeera copyright wali wofudde katono okukozesa not generally okukozesa gamba okukozesa for commercial purposes. Yeah, thank you very much. Kakati waliwo kino kye bayita challenges noddamu oluyimba lw'omuntu buli muntu akoze challenge gyonna gy'ogikoledde ozzeemu oluyimba lwa nannyini luyimba olusi yakulagire nti mukole challenge olusi gw'osanyuse nnyo n'okyamuka bwakulagidde leka kibeere nga kirina evidence gyakulagidde bwakulagire nagamba ne mukole challenge mu luyimba lwange ka recording okatereke kubanga enjalo eri muluma bani abaproducing ennyimba zange mwenna nabakuba muki mukoti for reproduction kati so ekyo kyegendereze then ekirala ndoza waliwo unauthorized publication for example oli TV no publishing nga tokkiriziddwa naye nga mu kupublishing ekyo kyokola
teki amino okijjamu benefit eri commercial. For example, oyinza okuba oyina TikTok account oba YouTube. N'otagamba nti okola challenge obula n'okwata oluyimba n'oluteekayo ku platform yo. Naye platform eno eri commercial in nature. For example, eyitako obulango. Oba okitegeera. Oba gwe wennyini ennaku zino waliwo abaana balina zi YouTube nga balina n'amakampani agabasasula bayisewo ebirango byabwe real estate ne biki. You are publishing in the real form, ne publication eri unauthorized ate ogifunamu sente. Kyekimu kubisika abalabi. Kyekimu kubisika abalabi. Gwe n'ofuna oli n'atafuna. Omuyiiya n'afuna ennugu. Then unauthorized performances. Tubeera nje tutulanga ku weekend tulaba bi live band. Oli nakwata oluyimba lwa munne nga taluplayinga nno nabo playings. Nakwata omuzindaalo n'aluyimba okuva gye lutandikira paka gye lukoma. N'abayimbira ekiro kiramba ne mumuwe sente n'agenda eka. Ebyo byonna byakola. That is unauthorized performance. A performance oluyimba lw'omuntu omulala. Ye n'afuna sente nga takkiriziddwa oba nga tasasudde. Ekyo kimu. Unauthorized broadcasting ekyo nakimaze. Nti gwe owa TV, radio, online channel neki tukimanyi nti gino emikutu wagigulawo for commercial purposes. Kati bw'oteekayo wakawo omuntu nga tasasuddwa oba nga takuauthorizinze saganya tukoze kigambo kyakusasula nga takuwadde lukusa. Luyinza okuba nga oluguze oba nga akukkiriza bukkiriza. Yes. Oba oyinfringinga oba omenye etteeka. Then bano ba DJ agenze ku mbaga ku birthday party newa waliwo omufuuka gwe ntokola ku social media ko yakola surprise agenda n'akazindalo kena kuba ennyimba baba bamusasudde enkya basobola omukwata banyini music. Yes. Then waliwo kyetuyita piracy oba kye mu Luganda. Kwe kubba okumanyiddwa kati kwe tutegeeza. Kwe kubba oluyimba. Simanyi bwenyinza kukijjayo piracy mu mateeka. Abadimbi batera ozikaayanira nti lwali lwange wuno yaludde. Awo nawo waliwo infringement senga ona approvinga nti you are simply pirating ku luyimba lwe. N'ebirala bingi etteeka libyogera bwe tuba nga tuli mu setting ya mukooti. Bingi. Tuba tusoma word for word. Mwami Nyombi. Omuyimbi alina YouTube channel ye ateekayo ennyimba ze. Nze nga faani ndi mu restaurant yange ninamu abalya. Ngeze ku YouTube ye ntaddeko data wange oba nina wifi ngeze ku YouTube channel ye nzanye music we. Bakasitoma bange bamwenjoyinga. Mba menye teeka. Kakati restaurant commercial business. Bwekiri ntundirawo emmere. Bw'oteeka ku music w'omuntu oyo kati teeka lino oba enkola ya copyright erikogonaizinga nti kati omukozesa for commercial purposes. Ate naye yennyini akijjayo bakasitoma bange banyumirwe. Ndi ku YouTube channel y'omuyimbi kitegeeza ndi mu kumusupportinga kubanga buli lwenkoma okulaba music we eri yasasulwa YouTube emusasula. Ekyenjawulo ky'olina kiri bibiri nti mu kunyumirwako oyina kyoga element gy'otaddemu endala. Yo omuyimbi ayinza okuba talina mutawaana nga bwe tugambe netteeka liri creating embeera eyo nti etteeka ligamba nti bw'okozesa ekintu ky'omuyimbi oyo ne waba yeebase nga tabirinako tabimanyi kubanga olusambe emirundi egisinga beebase n'okwebaka netteeka lyo liba active kati liri cognizinga nti n'okozesa oluyimba lwe for commercial purposes era olina olukola ki olusasula. Naye ndi mumusupporting era commercially kubanga buli lwendaba ebintu bye nkugamba YouTube eri mumusasula. Kati abayo YouTube bw'eba efuna oluyimba lw'omwami oyo efuna license from that artist oba etukkiriza okwa-uploadinga our content eyina amateeka getu. Actually YouTube oba ogenda okwa-uploadinga anything eyina bu sections bwekuwa byonna ebyo bikoze eki ebitunuulidde era okubuulira nti ennyimba zo zigenda kukozesebwa ku ssente ne bwe zinaweza obungi bwe buti oba views bwe ziti nawe ojja kutandika okukola ki ofuna sente byonna babikulambulira bulungi nnyo ne babiteekayo. Unfortunately gwalukozesa tebakubuulidde nti tebakuprotectinze nti tebakuwadde kukozesa kitonde kigundi kyono muntu kukiteeka mu bbaalayo baba bamanyi nga bwe tulowooza nti oba mu restaurant yo baba bamanyi nti ogenda kikozesa for consumption ine eyawaka yo wekka. Kati kasita kakutanda oyo datawo akola ku ekyo. Mbadde manyi omuyimbi mba ndi mumusupporting. Nze nga nkuwadde understanding yange nti nsuubira nti yesu osobola okuba ng'otambulira ku on the edge of infringement n'obutabeera
ne nsubwe manga ndiro yawongenda kuolereza manja kugamba nti bw'owa downloadinze luyimbo oluplayingira ku platform ku supportinga muyimbi wange ne bakasitoma bange bafunemu infringement nti because for you are simply consuming ono kyatadde ku is it for commercial purposes yes kati awo wajjo okubeera ababyagala bayimuwa wakati wa side z'abaloyabo n'abo wange nga bali bagezaho kuprovinga nti gwe wali okozesa oluyimba ono wali ofunamu commercial nga nze namanja it was simple consumption naye osobola okukwatirayo nti waplayinga music ono kusikiriza baki naye ate nga bwempagira omuyimbi nti because lwaki nkijja bwentyo nti tulina omusango gwa high court Nissan versus Nakumatt supermarket company erinnya lyayo njabita naye supermarket yali playing enyimba ezo mu supermarket yayo nga ziri ku kaflash oba zaali ku YouTube nze kyentunulidde kikino omuntu a playing abeera ali mu kusupport anti nonzijayo eri commercial gundi nti koti interpreting etya no kyenva nsijayo nkyenkoma okulaba kyenjagala okujjayo kiri kyetugamba nti commercial use because omulamuzi muwogo omusango bo aba supermarket baali bakireminga they were simply consuming yo omulamuzi nakola interpretation nti eno consumption yasuka mu ordinary form of consumption nebeera nti otaddeko music ono kwatulakitinga clientele kwatulakitinga ba customer tiwabeera wao music omusembe wa good ambience mu supermarket basobola okukola ki okugula n'okulwamu nga banoonya ebintu yensonga lwaki omuyimbi yalirirwa mugenda kutrackinga muti abakozesa ebiyiiye bino mu bumenyi bw'amateeka nga tebali ku radio na TV na mutimbagano kakati wenjogerera ni gavumenti yenyini yakiyingiramu twali mu State House omwaka oguwedde President ku nsonga twagenda n'aba UNMF Uganda National Musicians Federation fe twagenda nga aba UPRS because all music stakeholders twalina engagement n'omukulembeze naye ku nsonga ya copyright twagituukako nekimutawaanya nagamba ekyo kibatawanya kati mukoze mutya kubanga twalife tumusaba etteeka naye nagamba nenetaga sengenge manye kikyenkola ki kyemprotectinga kubanga kati otegera otati mu bbaala eribamu kuba neri mu bbaala eribamu kuba neri mu bbaala eribamu eri ku mbaga eno ku lumbe kyatuwadde obuzibu kati president alina gye bayita State House Science Team balina system gye bayita Copyright Management System gye bakola era eyo Copyright Management System egendagenda muli kifo ekikola gye tusuubira nti baconsuming music ebadde bituwa obuzibu okumonitaringa hotels amamyi baasi zino nga zitambula buses taxi so kati that's how we are going to do it nemu bus te omuntu takirizibwa kubira music asaba nkuba nga tali ku radio ate basi tena nyo kuteka mu flash ne bali bateka mu flash is infringing kati nti mu bus bwe music abantu tebatula kugenda gye balaga abantu nebutwera mu nnyonyi bateekako music okutukuuma nga tuli awe kweganga tunyumirwa olugendo bakubira music oyo for a purpose obadde okyatunyonyi nga tanaba kweyongerayo nti bwogenda muteeka management system eyo yayogerwako minister ne some people from State House nate mu amendment tebagirese maybe mu regulations nti because mu amendment kyebakoze the liberalized collecting societies ne bakkiriza abantu nti musobola okubeera with as many collecting societies kasamba nga muziwandisiza okusuka ku UPRS baddewemu wasobola okujjawo etteeka ligamba a group of people intending to form themselves into a collecting society kitegeeza ate bakugamba nti abantu musobola okwekuŋŋaanya ne mutandika collecting society ne mugiriyesa era bakuwadde n'emitendera na biki bye weetaaga nze nsuubira ekyabadde gavumenti yakirabye nti yo kiro kitekako cost n'ekiteera private n'esalawo ekiteere ba private investors nti because ebyuma ne tekinologiya yeetaawo ku tracking ennyimba ezo okugamba nti buli kifo owezigenda okupulingibwa otegeerawo ali very expensive kyovola mu kusooka abantu bano abayimbi ba Eddie Kenzo ne baani baali basazeewo nti gavumenti yeba ekiteekinga on nti because nga bakimanyi nti cost eyeetaaga okuteekamu nene
Kagaje tikamuko nga tukola second sampling kali ka $10,000 kagaje tikamuko kako oyinza okutekoba ku hotel ku monitoringa so kati imagine hotels ziri mu gwanga n'ebifo bifanako bwe so nze nsubya spirit kati yabadde mweno liberalization ye government okulowooza nti bw'ogulawo oleta ba investor abalina sente zaabwe nga bali willing okuinvestinga mu gadgets zino n'okuinvestinga mu collecting societies ndi because ne bana ba collecting society nabo babeera mu business ati kyembadde ngenda okubuuza nti nga ba investor bo bagenda kufuniramu wa bano bamemba baabwe ku sente ze baba bakufuna baba balinako collecting society beefunako percentage eyokola omulimu ogwo kati ye business man o investor buli walaba opportunity ey'okufuna sente asobola okugenda n'aleeta ebyuma ebyo bano babadde batasobola n'abiteekawo then ne bano basobola okufuna ba investor okweyongera okujja kwegamba nekira n'okuwa omuyimbi ono awaliwo abayimbi abamu beinteractinze nabo nga badde bacomplaining UPRS babbi biki noyinza okubadde obiwulira tetujja kugendayo nga baganya abamu nga nabamemba tetubitegeera kati liberalization yene jabba ne right ey'okulonda buli omu gyayagala okukola ki oba ye yennyini okwekolerawo tiimu oba naye bwabaganyesonga then ne bano webabanga babadde balinamu laxity bajja because competition yebezze bajja kwongeramu amaanyi then omuyimbi ono asobola okukuŋŋaanya nosanga ab'embale balina collecting society ekuŋŋaanya mu kitundu ekyo because olwo abayimbi nga they are not national nga they are regional kati teyeetaaga te kubeera mu national collecting society senga wabeerawo regional collecting society asobola okubeera mu eyo nga eyina scope ntono ennongoosereza zino tezigenda kuzzaayo bannayuganda ku music ono wa Balake Dube bayimbi abatanzania okulabako kulingala wano ng'akomyewo okugezaako okwewala endowooza shortcut endowooza nagiwulidde dda abantu nga bagamba music w'Abannayuganda tugenda muva naye ekiriwo ndaba abadde tanyuma na kunyuma abasinga beboogera tebagala musasula ekiriwo UPRS ekitongole kino kye tukola nakyo tulina kye tuyita reciprocal agreements ndagaano zetukola wakati w'ebitongole ebiringa ffe n'amawanga amalala kiri international standard kakati ffe abakongo aba South Africa Balake Dube tubakuŋŋanyiza sente zaabwe ne tuziweereza South Africa nabo ewaabwe ne bakuŋŋanya sente z'Abannayuganda abali America abali South Africa ne baziweereza eno kati oba ogenze ku Mukongo oba ogenze ku South Africa oba okusigadde ku Uganda license eyo yeemu eno collecting society ejja so tewali way out ekyokubiri nti government yennyini nga tonaba nakujja ku UPRS eyina treaties eziri international zeyateekako emikono era nezibeera ratified nga zikola wano ng'amateeka tulina agreement eya WIPO World Intellectual Property Organization tulina AFRIPO tulina ARIPO n'endala nyingi Beijing Treaty zikwata 20 nga Minister waffe wa Justice yaziteekako emikono then ne bazireetawo ne zibeera ratified nti mateeka nti ezo zikavalinga abayimbi bonna n'abava ebweru nti music waabwe oba waka waabwe abeera wano abeera protected nga bwe yandi protectingiddwa ng'ali eri era eno collecting society ye Uganda ebe bakuŋŋaanyiza kati ekiriwo ekiyinza mwena amendment nti abayimbi abali international oba management teams zaabwe zisobola okujja ne zirondawo tunaba nga tufunye societies eziweerako ne balondawo nti ffeeno omuyimbi muwasso kati ng'oyo owa international ajja kwagala ngayo kya program Kingdom Touch olunaku olwaleero ziri 36 izakayita ku ssaawa 5 wali ku ddakiika 4 tugenda kuba tujja gy'oli oyite ku ssimu producers agenda okuteekaawo ku screen yo osobole okuyisaawo ekiteeso kyo oba ekibuuzo abakulu bano basobole okuba nga bakwanukula ku nsonga y'ennongoosereza mu tteeka ly'ebiyiiye nga bwe tulyogeddeko okuva gye twatandikidde twagala okumanya ebirungi ennongoosereza zino bye lizze nazo okutandika naawe ndooza kanso birungi ki? Yes, ebirungi ebyetteeka lino bigwa mu category 2 waliwo benefits ezigwa ku muyimbi ku creative sagala kozesa muyimbi because abawuliza bajja kulowooza etteeka lyabayimbi bokka ku muyiiya then n'ebiri ku society nga bannayuganda naffe etteeka lino twalifunyeemu ate abakozesa ebiyiiye anti eyo society kati bw'otangira ku muyimbi nti omuyimbi agenda kwongeza ku kyabadde afuna mu buyiiya bwe atya genda kwongera okukifunamu nti etteeka liprohibitinze abadde bakikozesa mu mbeera ye gyatafunamu
nga libateekako obukwakkulizo n'ebibonerezo. Kitegeeza buli anaakozesa ajja kubaako kamuwa oba collecting society ye ejja kubaako kekuŋŋaanya kamutukeko. Bw'onooba gw'osazeewo okumenya mateeka ogende mu maaso okozese waakawe nga takukkiriza oba nga tosasudde alina right egy'okutwala mu kooti. Naye ate ne bw'anaaba talina ye ssente zifuna ba private lawyer nga nze, etteeka lyakkiriza nti registrar oba the state erina right, etteeka ligikkiriza okwenforcinga gweokutwala mu kooti bakuprosecuting. Osasula obukadde 5 obwa infringement oba okusibwa emyaka 10. Bukadde 5 bukadde 4. Obukadde 4 bwa TV ne radio. Nze ng'omuntu bukadde 5. Omuntu currency points 25,000 bwe bukaddaga. Ne bwe mbeera ndi ku mbaga ndi DJ. Kasita bakukwata Milioni ojja kumpoza ono mitigating omulamuzi akukendeeze ku kibonerezo. Okusibwa emyaka 10. Kitegeeza ono omuyimbi afunamu nti property ye eri protected, kitegeeza afunamu benefit. Society efuniramu wa? Okay, mbali nkyayongera. Society efuniramu wano nti etteeka lyo lyakifudde nti omuntu alina waaka alina okuregisteringa. Nti bw'oregisteringa waliwo registration fees, kitegeeza public tufunamu ezo registration fee ng'emisolo. Then bwe banaakusasula ogenda sasula income tax ng'omuyimbi. Obuze Kingdom TV ekusasudde ssente okukozesa ennyimba zo. Of course books of account zigenda ku reflectinga nti osasuddwa income tax on your part. Ajja kuyingira mu URL. Omuyiiya agenda kwongera okugibwako omusolo oguyambako mu kuddukanya eggwanga. Ogwa income tax nti afunye ssente ezo nene zino registration fees. Waliwo ffe balooya tugenda kwongera ofuna emirimu. Luli abayimbi badde tebaagala kutwengeginga naye ka tulina obakolera contracts, tulina okubayambako nga bawaabira abayinfringinze n'ebirala n'okwongera ku quality y'ebiyiiye nti oli afuba okulaba nga then society weefuniramu nti egenda kwongera okufuna products ezirina omutindo nti because standards kezirinye bwe ziti gwe omuyimbi ayita obuyisi mu studio n'ofuluma oluyimba olwekiyita mu lujja terugenda kubeera demand nikitegeeza togenda kufuna. So ekitegeeza kikutako burden ey'okumakinga sure nti oluyimba lw'oleeta lwero olw'omutindo oluleetera omuntu okusikirizibwa okulusasulira. Kale atwala ku KTV enamba z'amasimu zezo ku screen yo katono nnyo nga batulinda amasimu gamwe Bwana Nyombi. Mitendera ki omuyiiya gy'ayitamu okwewandiisa gye muli ate n'ayagala okukozesa ebiyiiya ayita mitendera ki okufuna olukusa? Emitendera myangu nnyo eri bombi. Asooka omuyiiya olina ekiyiiya ekyo ng'okiyina genda bugenzi mu UPRS twala National Identification. Then tulina one off fee ya mitwalo 5 ya membership. Then office ziri Kansanga. Otuke Kansanga nga wakaita ku Kampala International University waliwo Bank of Baroda, opposite Bank of Baroda. You get in enjoyingiramu oba otuse ku UPRS oba ku mutimbagano uprs.com. Ye muyiiya ate ayagala okukozesa era mutenda gwe gumu so otegera nti wookolera okozesa ebintu bya bannabitone for commercial purposes. Kati gwe jja ku ofisi yaffe ofune license bajja kulungamya osasula ssente meka tezenkana kisinzira ku kifo na wawooli babayita ba licensing officers baffe bajja kuba bakuyamba okutegera tariifu yo nti gwa mutulwa bwe liti sasula yakasente bwe kati kaba ka license baya mwaka mulamba wotandikira omwaka ng'okulozinga. Kale program Kingdom Touch tuzze gye muli abakubi b'amasimu ennamba z'essimu zezo ku screen yo kogenda okuyita oyiseewo ekibuuzo kyo oba endowooza yo gwe nnongoosereza mu tteeka ly'ebiyiiye ozirabye otya gwe mu kulabako ebirungi biriwa oba zigenda kunyigiriza zitya. Hello KTV. Ali ku KTV. Temulimu bisomozo bizena nongosereza zino. Ebisomozo biri ku enforcement. Tinga bwe tugambye nti okwenforcinga etteeka lino 10 wetaaga tekinologiya omu atanatuuka wano. So wajja kubeerawo challenge naye we are hopeful nti with time ba investor bagenda kujja nga tugambye nti collection societies zigenda kweyongerako ne bano basobola okufuna abalala ababeegattako ebyuma biwere ebisobola okutrackinga. Then challenge eriwo endala eyinza okujja nti abantu bayinza okusalawo ne bagamba nti tuvudde kati ku music katutandika okwesanyusa n'engoma eŋŋanda ne bikiggowa music ne bakukola ki naye era bw'oba olina music ow'omutindo abantu tebasobola kumwewala nti naye abantu basobola okuddayo negamba nti kati katuyite abannankasa
nti kuba bo basasula ne bayimba nankasa waabwe Bagenda. tebali mu bino ebya bureaucracy w'abano sooka ogende e Kampala ngituuka ku ofisi ya UPRS simanya ku mutimbagano ng'ebyo babivuddemu kati ono omuyimbi olwo aba afiirwa nti because product ye demand ekendeera abantu bagikoze eki bagivedinze. KTV hello. Hello. Yes, hello. Mwebale kuweereza. Kale ssebo nawe bali kubeerako. Kale. Ono Peter Entebbe. Yes ssebo. Kati badde mbuuza mu church wo bakikoze batya kubanga bagamba live band ate mu church kozesa kuyimba live kati enyimba ezo bagenda zikola batya. Kale. Tweyanze mu church kikoleddwa kitya mwogedde ku live band ate nga mu church mubeeramu okuyimba ate ebiseera ebisinga ennyimba zibeera z'abayimbi abo ze tuyitamu okuweereza kyo kikoleddwa kitya. KTV hello. Hello KTV. Kati ndabawo possibility ya media houses ezirina churches okwetera sente mu kwaya zaazo ne bapromotinga kwaya za church. Lwaga ffe katwesonyiwe gospel music kuba munaye abayimbi tebali willing ziwaayo ennyimba zaabwe. Kati kansonga bwajja ndoza ajja kitangaza beta. Ekyacha kiri tricky. Kubanga ebintu ebisinga abantu church baje exemptinga mu bintu bingi. Naye tugambye nti no license ene ekola mu kifo ekikosa music for commercial purposes. Kati on general lookout church yandibadde tekosa It is not commercial. Kale hello KTV. Hello. Hello nyabo. Wanji nyabo. Mwebale kuweereza. Kale nyabo nawe bali goberera. Iwe mbadde ono omukyala Agnes Nsanje. Enyabo. Nti kiri ku nnyimba ez'ensi oba ne gospel. Kale nyabo tuyanze ege. Longoseza ziri ku nnyimba za nsi oba n'ennyimba za Mukama eza gospel. Awo yeetaaga okumanya mukyala Agnes. Hello KTV. Hello. Okay. Kati nabadde nkyalungamya kiri nti churches are not commercial purposes. However, kiri kyengambe nti council ajja tutangaza. Waliwo abantu abagambe ne church waba basolooza ebira wano bayimbirawo ennyimba. Kati nga wero kabagala okuteekawo council anatulungamya. Then kino ndoza nakino era ekya nnyimba z'ensi ne gonna tuweredde. Yes, ensonga eriwo eti nti tulabye nga church zitegeka n'ebivulu. Sokolindeko. KTV hello. Hello. Nze mbadde ngamba. Yes sebo. Nsookeyo. Yongera ku ddoboozi sebo. Mulamu gwe muliko awo. Eddoboozi lyo liri wansi nnyo yongera ku ddoboozi. Wanje? Wanaffe abanywa amalwa eno waffe wansi eno gye tubeera tetulina zikubako. Nje abantu abazeemu awo. Okay. Obalina abamalwa tulemesa tozikuba. Nga tuba tuzinyumirwa. Kale sebo ekirowoozo kyo kituuse Abamalwa bulungi. banyumirwa lingala. Lingala atwale amalwa. KTV hello. Hello. Kanso sookoddemu abo. Church nkugambye nti bwe twagala okutegeera oba oli ali ku infringing oba infringing kyeza kumenya etteeka. Emu ku tests ze tu applying that was the use commercial or non-commercial. Church ordinarily emirimu gyajo teziri commercial. Naye singa church etegeka ekivulu negamba buli anayingira $3,000. Last year nali ku kivulu kya Pastor Twina Hubbard. Nasasula sente. Kati tuzisa bingi byetutegese mu makanisa era kuliko okusasula si. Kitegeeza that is a commercial event. Kati singa tutuuka wali igwe n'ofubutukayo n'otandika okuyimba oluyimba lw'omuyimbi omulala atali nannyini kivulu ekyo nga tolina lukusa. Abaliwo bonna baasasudde oyingiza mu nsawo. Tusobola okuinterpretinga nti oyinfluencinga era n'osasula. Oba DJ nga ono muyimbi yategese kivulu najja n'asooka n'akuba ennyimba z'abantu abalala naye nga bano baakubira baasasudde okubeera awo. Nti nesinga ebeera kya kisaavisi osobola okubeera ne waivers ezo
nze senga mbaloya nga ndi mu advisinga church yandibadde nti efuna arrangements eziri documented n'abayimbi abo because abayimbi abamu bayimba ennyimba nga balokole alongo the way ne bagwa gojja kuyimba oluyimba lwe ng'olowooza akyali mulokole nti akyali ku mirimu gya Katonda enkyajje mu chambers zange ampe instructions kansa abantu nabakuvaawo nja tu appreciating nti however much tulina abayimbi mu church abalina talanta naye tujjuke nti waliwo abantu abasoma okuyimba nga profession era n'avaayo n'agikola nga profession ate yo gy'asomera gye bamusomeseza n'ebyo ebya copyright ne songwriter akola atya ne management ne labels zikola zitya ne najja mu church kati ngagala omulimu gwe agukolere mu church kati ekyo nakyo ndala church zikitegeere nti wali twava kubeera ebyabagwa mujje bannaye abolugana mu kati ate kati bambi ye ayagala nga bwenze kati nze at some time as a media person nawulira nga sikyagala kukolera secular medias because nalabanga personality yange mbeera ku church oyogera obuyimba bwowaana tebutambula nange kataze media person sikyaddamu kukola ki kugenda kwezo radios ezinga nokukola ku biyimba obutankolera nkolera mu church ne am a professional Christian doing my job kana abayimbi gye bali afaana ku bwebati nga bana bitone nga yasalawo kuyimba kwe akole faith inspired creativity then enyimba eza kwaya za church izo zibeera nyimba za church because kwayo yachi ya church nyimba zaayo kasaba bantu bebaluyiriza ne bagamba focus Christian Focus Center church kwaya eyimbi oluyimba baluyimbide under the umbrella ya church ebyalubi birala church luyimba lwayo kwaya luyimbi leno lyabuuziza nti dineteka lya applyinga ku nyimba eza secular oba neza gospel iteka lya applyinga ku buli kiyiya kyonna si nyimba zokka naye bwabuuza particularly ku nyimba yes enyimba eza gospel neza secular zonna iteka lizikwatako okujjako nga wazeewo exceptions wakiki mu Luganda embeera ebeete okubeera nti eteekawo enkizo yeri kyeŋŋambye nti omuyimbi nga ddala gwe wayimba ennyimba zo ng'oyagala ziweereze Katonda vaayo ensi ekimanye nti nze Judith Babirye ennyimba zange zonna nzikiriza bannayuganda ozikozesa nga bwe bakola ki ensi ebe ng'ekimanyi nti otherwise lino etteeka lyo teryeyayawuddemu mbu zino za church zino zaki kati omulala asembye agambye nti nabo abaamalwa kibakwatako kasaba banga bakozesa ennyimba z'abantu nga amalwa baagaguze nga for commercial purpose kufunamu ssente nti gwolina wali wootundira amalwago oteekako ennyimba abanywi ne balyoka bajja ojja kusasula ono nannyini w'amalwa yagenda okusasula ye nannyini kifo mwabazze bano tebalina bizinesi nammwe n'oli nannyini kifo ali mu kuba ennyimba yalina okusasula igwe era bajja kujja bagambe ejjako music mwe mutambule mugende aye kasita ojjako music kati ono bamugamba obadde okuba ennyimba zino nga bano bwe bakola ki bwe basasula oba bagula ebintu byo ozitaddeko ozikozeseza okupromotinga bizinensi yo ng'ate ono kayiya luyimba talina kyafunye. Mwami Nyombi mu bigambo bye bisembayo akadde kaweddeyo mu bigambo bye bisembayo njala okusooka okwebaza okutwaniriza n'okwogera ku nsonga eno bali nnyo bali ddala kubanga nkizudde nti nno naddamu kyaki ffe tubadde tusinza okutawaana nnyo n'ensonga eno naye nga manyi nti nno bayibuli egamba nti nno abantu tubulwa olw'okuulwa oba tuzikirira olw'okuulwa okukola okumanya kati bwe tuba nga tutandise okumanya kijja tuyamba okuappreciatinga ebintu ebimu bibadde ng'ebinene nnyo ng'ate bifuuse bitono nnyo era neeyamba nti n'omundi mulala nja kuba nga nkoma okwogera ku nsonga zonna munaffe atulaba webale nnyo bannabitone bano Mukama ekyo kye yabawa weewaawo kyekyobugagga Katonda ayinza okuba nga weyayitira okuba obugagga bwabwe kati eno copyright ebayambako okutuukiriza ekyo contributing eri obugagga bwabwe kati wosasula ku copyright ekyo bookoze tubawagire ate tukitwale mu mutima mulungi Mukama wenye omukisa. So kati olw'okuba ndi wano ku TV abayimbi aba gospel nsobola okuba wa device mbaga okay ennyimba za kutendereza Mukama musobola okuwaivinga economic rights particularly ku churches n'ogamba churches nzikiriza then bano bamabaala baani abalala bo etteeka ne ligenda ne libakolako n'okuŋŋanyayo ku ssente zikuyambeko kubanga tukimanyi nti okuproducinga oluyimba wadde lwa church wadde lwa ddiini wadde lwa kutendereza oyina cost gy'oteekamu production ezimu mugula nangule ku bantu nga balala bebaziwandiise n'ebirala so osobola okusigala ng'otendereza ng'okkiriza church zikozese actually waliwo ne umbrella ezitwala church
organization nekyebyo National Smart Pastors bichi n'ogenda mu kibitongole ng'ekyo n'okola obuwandiike n'obakkiriza nti abakyaki abali mu arrangement eno oba Catholic Church oba ki abo mbakkiriza then n'ogoyinga after kuba n'abalala. Kanso mu mbeera bw'etyo ogamba bakkirize churches ne media houses eziri ez'ama churches oba media houses zisigalire ekigwe njogera church because I know nze nga lawyer nti TV oba radio ne bebanga eri attached to a church fe tugirabanga business mu mateeka nti naye era asobola okuwa waiver ku church ne TV bwabanga ekyayagadde kugambye nti ekigenda ofuga nnyo arrangements zino contracts nanzikanya bwe mukoze ki bwe mukanyiza awatali contract fe tuimplyinga biri mu mateeka obo kitegeera nebo mbeera ne contract etteeka tuyise kawali nesoka ne interpreting a contract yamu what was the spirit omwoyo gwa contract eno gwali ki nti ono yawaye ennyimba ze ziyimbibwe church zikuwene ku TV Kingdom ku lw'ekitiibwa kya Katonda nga tusomye endagaano. So katono nnyo waliwo ke tubadde tetwategedde bulungi etteeka lino li protecting ebiyiye kumala bbanga ki ng'ogenda okusiibula. Etteeka erya Copyright and Neighboring Rights Act liwa cover o protection omuyiiya obulamu bwe bwonna n'emyaka 5 okuva lwafudde. Oluvannyuma lw'emyaka 5 okuva lwewafa ennyimba oba ebiyiiye ebyo bigenda mu kye tuyita public domain nti ensi oba society esobola bikozesa ku bwerere nga tebasasudde era nga tewali wasobola ku enforcinga rights economic rights nga bwe zaali mu kusooka. For example estate executor oba administrator abatakyasobola ku enforcinga oluvannyuma lw'emyaka 5 siibula. Neyanziza omukisa guno ogumpeereddwa abakubye amasimu tubeebaza n'ababaddeko nga muwuliriza. Ekitiibwa n'ettendo biddire Katonda. Amina. Program Kingdom Torch olunaku olwaliro bwetyo bwetambudde njagala kujjukizako crusade egenda maaso wali esalama eyategekebwa obuweereza bwa Christianity Focus Center nga bukulemberwa omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda ne Mama Cindy Kiganda. Crusade eno yatandika 22 omwezi guno egenda kukomekerezebwa lunaku lwankya esalama okazinga. Saagala osubwe tuukayo olunaku olwaleero n'olwenkya mu kuwumbawumba